ye yakiriza okukwata amatooke. Kubanga twatuuka ekiseera Ossi w'ekkomera n'agenda n'abagulira Honorable Ssegirinnya ne mukwata amataayi nga tuli mu kkomera. Abasirikale ne batwetooloola. Okuva awo n'agamba ekibonerezo kye mbawadde mugenda nga kwefumbira emmere yammwe. Ne tutandikira awo obulamu era awo bwe nayingira okukwata ne twefumbira mu bulumi obw'ekitalo nga tuyita masibe muswavu bwe tukkirira bwe twambuka bwe tukkirira bwe twambuka bwe tukkirira bwe twambuka. Ng'otuuka ekiseera ne bakuleetera n'ebintu byo ebyokuyamba mu bulamu bwo ng'eddagala lye baleeta ku Mande n'olifuna ku Lwokutaano nga balirese ku Mande nga bagamba balina emisoso gye baliisanga. Bwe bulumi olwero lwafiiridde bagenda okulaba embeera egalegale buli muntu yenna. Nze eno abadde abawesuubi nange enjuba sikyatamba n'ono omulwadde yabanaliko okweraliira nti ate ono yabadde ajanjabako naye aliro naye tali bulungi. Ne bakkiriza ne puresha bwe temateekawo mwebale nnyo nesobola okutuukiriza okulagako mu nsi. N'olw'ensonga eyo omuntu yenna abaavaayo n'agamba nti gavumenti eno yeese Honorable Ssegirinnya aba mutuufu. Kubanga omuntu omumu obujjanjabi obutuufu obulwadde ne bweyongera oba gwe aviiriddeko okufa tuyongedde ne Paalamenti. Njagala okwebaza bannakawempe mwenna kubanga akadde bankadde kati. Mwebale kutulondera Honorable Ssegirinnya. Nze nabeeranga mu kkomera naye nga ndi mugumu nti omuntu gwendi naye obugumu bwe bwenkana n'obwange nga tewali nsoli gyebasobola kukozesa kubanga yali ayagala eggwanga lye balikyali bakyagala. Era mugumu Honorable Sseggona yatukyalira mu kkomera naye bagamba lwabawo omusirikale asaagasaaga Ossi n'agamba oba bifo bye baagala muli bateere omusigale nga muli balamu. Honorable n'agamba nja kufa wakiri nga ndi mubaka wa Paalamenti naye sita kifo kyange kubanga saaba kirume bwe kiba kyekinzisa nga kinzisa. Njagala okwebaza Honorable Ssegirinnya olw'okuba omusajja obuvumu byobufuzi bya Uganda. Naye oyo yenna akoze olukwesikwesi okutwala obulamu bwa Honorable Mukama Katonda ajja kusasula. Naye bannayuganda bagenda kusasula mu buli ngeri yonna kubanga obulamu ffenna tubwagala. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuba abagumiikiriza eri Honorable. Ebyo byebimu ku bigambo bye ndowooza nti bannakawempe mwandibadde musobola okubyogirako. Abasiraamu nammwe mbeebaza omuzikiti gwa wano olw'okubanga bwe twali mu kkomera mwateeka wano edduwa ez'enjawulo okulaba nga mutusabira tuve mu kkomera. Bannange mwebalire mwebalire ddala. Buli akola tebesooka okulaba nga tuva mu mbeera eyo yeebale. Era tusaba Katonda emirimu gya Honorable Ssegirinnya asobole okugitwala mu maaso mu ngeri yonna. Nsembyayo n'okwebaza maaso gammwe bannakawempe kubanga kino mukimanyi olw'enkubaira kigenda. Njagala muneegatteko muneebalize omwana ze muyita mwana bamuyita Alex Luwemba abadde omuyambi wa Honorable Ssegirinnya. Manyi nti Honorable watabadde mwami gwe bayita Alex Luwemba abadde ndowooza agenda ateekateeka mu ngeri gaakweyo abadde agezaako okubalaga nti Honorable aweereza mu ngeri emumenya mumukubireko omugalo Omukama Katonda akusasule Alex Luwemba ate ne maama jjanjabe Honorable Ssegirinnya wakati mu bulumi obw'enjawulo. Mwebale okumpuliriza Ssaabasajja Kabaka Mawulire. Tegeezebwako nti Honorable Ssazi Godfrey
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nze ne Sseggirinya twasisinkana mabega, nze omuwolereza Sseggirinya yali yeekalakaasa ku TV ne bamutwalaganya mpaka ku City Hall. Obwa bulida bwange eyo gye bwali, wabula yali munywanyi wange nti bwe twatandikira okwogerako ku leediyo ng'ovudde ku by'essimu twatandikira ku Mama FM. Bwafuuka kansala Sseggirinya n'ayambuka mpaka ku bamemba wa Paalamenti, Sseggirinya n'atambula bulungi. Neebaza Mungu nti ekisa kya Sseggirinya n'okwagala ensi ye abantu b'ensi eno baakitegeera era ne bamusiima. Mmwe abali wano nange twejjukanye era buli kaseera twekubirize nti naffe tulifuna atusiima oluvannyuma lw'okuvaawo kwaffe. Kuba ekitiisa ku nsi kuno si kufa, wabula obulamu obutalina kiruubirirwa. Obulamu bwa Bwana kwa Sseggirinya bubadde bulamu bw'amaanyi nga bwa kigendererwa, ekigendererwa eky'okusitula omuntu wa bulijjo. Ebirowoozo bye takomye kusigala nabyo mu mitwe oba okubyongera, wabula agenze ne mu maaso okubissa mu nkola mu ngeri eyo gy'asobola. Era akasemberayo ddala bakama bange aba NUP nsaba nga mpita mu mmwe wabeerewo enteekateeka tulinya Health Fund, oba oliawo yenna asobola okuyimirizaawo eddwaliro ekyali ekirooto kye okujjanjaba abantu b'ensi eno. Ekyo bwe kinaakolebwa Sseggirinya alisigala ku nsi eno, oba oliawo kirivaamu riziki ekulukuta abeere ng'asigala nga yeeyolera empeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yenze Luyimbazi Elias Nalukoola. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tegeezebwako General Rosemary Nakato naye waali abadde kyali wa Sseggirinya nga bwe bakola live. Banayiko Farida n'abadanzi n'abakunguzi waffe ow'ekibiina ekya National Unity Platform naye atuuse. Ndaba wano kyali wa Sseggirinya Mapu Media Mpanga Charles be babadde bakola naye live updates naye waali. Constituency eno yali ekiikirirwa mukadde waffe Sheikh former Imam wa Paalamenti ya Uganda Ssebaggala, kansabe naye gye atole salamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bashiri sabirina alladhina idha asabahum musibatu